Jacob yazedda era nga twagala tutandikiriwo tukasike emboozi. Of course Jacob takyali Jacob obula musajja meya mulamba. You know what I mean? So tulina yona ko lwaleero tunyumyemu ku bya music. Twagala nnyo bakafulu. Abalude mu field mu industry so si kuleeta abantu kugatta here and there. We were expecting James Proper naye takwataganye bulungi songa tene Selector Williams naye ndowooza ali ku CRK kati jafuna omulimu omupya naye tasobodde kulabika. So nkonze mugana wange meya nange we ogamba kulika akalulu webale kuziwangula webale kukola byonna akalulu nakakulika ebigambo ne babingi adde life netambula. Aye ne bale kuguma muganda wange amina acha kana sokola katuna ingeri jaddamu ansi z'abantu mpula sorry but sure aina matatizo kuddamu mu alwamitu olao nogamba omuntu ono annumba gwestavumangako gwestayikiri timwine ne mukwataganira ko watu wonna ali mu life ye naye katuna ingeri jansalingamu ebintu by'abantu sorry but sure Nengo gambotia. Alhamdulillah seka kulika akalulu. Twakava. Batogera fembirinze nawe. Inyo kyanuma nnyo especially ngampulira abantu. Nembulira ebigambo ngamba naye yenewe. Ensi bweto kasitala gwe woli ensi wagiraga nti goyimiridde era n'amaanyi gakyali. Kati Jacob njagala okusaga kulisaayo tugenda kugera ebintu bingi nnyo. Ngejo oli kafulu njagala obituyitiremu. Okusaka kwa byonna ekiboozi ekiriwo ekitambudde tutunulire badde mu week. Ne tubikuba mu review ne tuba mu torch. Okusoka kwa byonna wabaddewo ekintu kya muwala wa Stabu I think ye oba Hanifa yafumbiddwa omukolo gwabadde gw'amaanyi naye taata w'omwana teyalabiseko ku mukolo ebigambo ne byogerwa lwaki talabise nga omanyi bannayuganda buli mwajja ne stories gwe kikyolowooza kikakatako omwana yafumbiddwa ate wa Stabwa ewaka mu maka ga Stabwa naye taata we teyalabise kimukakatako okulabika nga the single father omanyi lwamiti obanga okende ku makino gena bintu bya relationship wenkera ku makina mwana wange nafumbirwa bamawe natajja tekitegeza nti ndi failure nganzo omuntu oba tekitegeza nti mwana wange failure nti mu nsi ya mukambuli muntu relationship eri mu nsi mubamu the dark side of it. Yeah, true story. Yo so akira kumacha kunyonyola. I know. Ekirungi ekiriwo tazalidde ku lujja. Ekirungi ekiriwo bamutwalidde mu kitiibwa. That matters most. Kyekiroto ky'omuzadde omusajja oba omukyala yenna gyali. Zino outcome nsimanyi omuzadde teyalabiseko ku mukolo omuzadde yayambadde bubi oba omukolo gwadde gwa kitiibwa as long as aweseze olujja lwa maama w'ekitiibwa. Kubanga otunya story ya Stabu Natolo. Story ye yabadde mama yabadde taata mu parties ezisinga obungi kati kiba kitegeeza nti credit yonna nga tonakutunulya taata soko juwe mama atobye okubanga ayimba nayita mu cream nayita mu kuvumi nayita mu buzibu bwa industry nga ogimanyi nadda kusaidia omukyala navaayo nawulira omwana we omwana natamuswaza namwe ekitiibwa ekyokubeera nti maama eyegombesa kyekintu ekisingira ddala okuba ekikulu kubanga olaba ffe abasajja ebintu by'emikolo bino tubigende sibya tubifaako nnyo ng'omanyi nti okera kumanya n'ogwa mu mukwano nosanga omwana abiri n'omuteeka waka gwe nga kikulu era kuno okutusika nti genda weyanjule waffe kuba kwakusika busisi kati ng'omuzadde maama ekirooto kye ekisingira ddala obungi kwe kulaba ng'omwana we takoze nga ebyakoze kyayiseemu tekimutuuseeko oyinza okusanga Stabu nga tebamwanjulangako wadde n'omukuba embaga nga tebagimukubangako naye omwana akoze ekintu ekyenjawulo okitegeera kitegeeza nti no Stabu Natolo amaka ge gali blessed wadde talabiseeko naye gali blessed bazadde bangi nnyo essaawa zino balina abaana baabwe bazalidde ku lujja tebalabanga kuna mbaga okuva omwana asooka owokubiri owokusatu okuna okutaano teri naye ono bambi naddala single mother njagadde ofune ka video yako tulabe ebifaananyi bino byennyini nga Stabu yabaddeko n'ekyayogera tufune ku bifaananyi ebyo briefly then tweyongere ondoza ne stories zaffe zetulina nga Stabu abaako nekyayogera yayogedde ye ng'omuntu nga according to me ngeje nabyo ebifaananyi ebyo nga leka gamba life ya movies on mbaddewo nga bw'oyogedde actually nti mbaddewo emyaka gino gyonna ntobye n'omwana n'abaana be and for me I think tumuwe credit Stabu tumuwe credit n'abannayuganda tuleme kutunulira nnyo byamwasajja ayinza okuba ti ali mu birala gayi ali mu birala alina bakazi balala nnyo aenjoyinga life nga ebitambula nga bwetulabira ka video yako njagadde soke fune video ya Stabu nga abaako kyayogera then tweyongereyo wabaddewo n'ebirala bingi bya ekyanwagi
Nwaji. The Nwaji story. Nwaji story. Nwaji chaliwo. Omanyo yankwasa ennaku. What is happening with that lady, by the way? First of all, no. Simanyi buzibu kibo Nwaji bwalina. Naye ennaku gyankwasa yino. Nti lwami tufena tulina his background is yeah. Ezitali nnungi mulamu waffe. Naye Katonda akuyamba n'akuwa fame n'akusomosa sente. Tuwerabiranga wajja ovudde lwa miti. Ebiseera ebisinga obungi ba celebrity bano wabanga tanakufuka muntu agonda nnyo aba muntu najja naga Jacobo lwamiti nyamba sikuli basijja kubanga oli naye Katonda kasitamu wa favor simanyi muzimu kyoguli mu kigambo ekiyitibwa okuyimba omuzimu guli mu kigambo ekiyitibwa celebrity gwetera omuntu okufuuka ekintu ekirala nava ku normal life ye natenga okukira ku macho kola ebintu biri weird nokola kutamala ganti wacho omukyalo wacho omusajja nakola ekintu ekiti kana ntunya Nwaji ate udatene nenya Swags Avenue the Swags Avenue record label ya amanyi mu Uganda nti ewese omuntu woyoga ku Swags Avenue omuntu abaloza nti yes brand ya amanyi ewese kitibwa bokiriza individual omuyimbi gwa signinga nga akola ebintu ebiri weird ebiri against yo brand kiba kitegeeza nti no gwe nyini nga management muina problem kankuwa kyokulabira ku tukena record label ziri wabweru record label ziri wabweru mu bintu na kola toina kupostinga nga management yote toina kila wano Uganda church exactly ojo kusanga omuyimbi kati Nwaji mtera nnyo kulaba nga avuma bafani baba muvuma nempulira ngamba nega record label ebera yekiraba ng'ekimu ekigenda maaso oba yabayitirirako nabo ne batuuka ne bagamba you know what katumuleke mu life yeeyo I think banonya plan B netwanagifuna nawuliddeko nti baga kusayininga Shasha Brighton bagala kusayininga bantu ba band I think kiba kitegeeza nti no banonya plan B tebasobola jukira nti badene okuva interview yavaamu ne bafuna vinka gap ya internet ne bagibika tekyabamenya nnyo kati otunulya Winnie Nwaji ono okumuga nti lugenda ng'akyali mu sente zaawe ate nga obadda akola yomu ku bayimbi by the way abakyasinza okuba nti buli mwaka abeera n'oluyimba hit song omwaka oguwedde abadde ne everything abadde n'ennyimba nga ziri standing out naye embeera ze embeera zo oziholding otya nga record label amateeka ge gali ki mu record label mubamu ebintu bimbi atalina kukola ninga bino you're right very right because olaba lwaki omuntu apostinga anyhow yani bali ne PR team team okitegeera naye gwe n'okola simanyi okola ate n'oddamu n'ekyoyogedde kyaba fans Nwaji wabanga alira milioni 5 that's a lot of money nga bonna kuwakira ku macho kwambala nagera kugomesa imbira milioni 5 it's a lot teri business mu Uganda ereeta magoba ga milioni 5 buli nnaku aso kuyimbe mu wiki aso kuyimba emirundi ng'etaano nasigala ng'akyali mu kintu zemilioni 25 kiba kitegeeza nti no ezesente zirina okuprotectingibwa ebrand erina okuba nga eprotectingibwa olina okukira ku makyo omutuuza omuganda tomanyi this and this tolina kikola bw'okikola kapish contract eggweko goza problem evaawa ku bonna abo olowooza tebateekawo bali biragiro oba oliawo biri hash bit no ku muyimbi waabwe oyo kumuprotectinga omanyi Julius ekikusooka abadde mu industry ebbanga ddene yasooka kubeera dansa navaako kati wuuyo n'ategeka awards navaako kati n'atandika okusayininga abayimbi Julius muntu akwata ebintu bye into a professional way nti tasobola kira kumanca kugaa nti nkwetamiddwa but asooka kunoonya option plan B eriki kwenkuleka n'ogenda kiki eyinza okuzzaawo kitaleete kusasamaza ekitaleete record label okufunako obuzibu natandika okunoonya plan B sorry but sure n'obikola ayintale yabikolanga ng'asirika n'asirika pako yagamba nti omanyi I think etime eno entuufu y'okuleka omuntu n'agende kagende ate jjukira ndino woba ogenze life gy'obadde nga buli kimu bakutwalira kasoosi music omusanga Jacob yamufunye dda ekyuka otandika kuyiribanga ggwe owulira ne interviews baba akola interview ali lude ku engeri ali lude eri bannamawulire tasaamu kitiibwa bannamawulire yetwalira waggulu ali kale mulimu abayimbi bemmanyi nga omukolako interview kiba tekugasanga group nanyini program ebe kusabusa wansi Winnie Nwaji waliwo Shiba ali listening ye nungi waliwo bali abantu tebategerekeka omuteekako ku seta nomutandika omubuuza ebibuuzo natandika okulengeza natandika okulaga nti luli nothing kyokka luli aze anoonya ku becoming somebody Katonda amuyamba mu blessings n'amuwa
life ennungi atandise okwandika millions of money yeerabidde waje yava yeerabidde bani ama making because funds bali funny today you can take also but taking for granted but the next day tebaleeta omuntu omulala esaazo yandibajukira ddala wotunya Lema replacement ye Chosen Becky kandi Chosen Becky atandise okukola ebyekisiru kiba kitegeeza naye ani amumanaging oyo omuwala bayolekete ku Becky oyo Chosen Becky bangi mulimu baawe mulimu munamawulire oli omuvubuka akola ku TVM so bona abamanaging bali awo koze walutolo yavaayo na bubi nnyo ngaafunye accident yawo kimu kize ku zero yagendayo nafuna omuguli akamotoka buli kimu nekiggwawo nafuna management kata bwe yafuna kasitotandika relationship ogiteekamu omwami ate omwami n'omuinvolvinga mu business omwami we ye manager naye ndoza sandi bali kirungi Jacob oba manager wabere si mu Uganda kakwe ekyo Celine Dion yalina bbaawe nga ye manager we n'atuuka okufa ku myaka 6 nga bbaawe takolanko kintu kiri against protocol y'okuyimba time y'okuyimba ebeera ya kuyimba time ya media ebeera ya media tugeze media ekuyisega nti Lwamiti Jacob nkuisogera kumpeerako MC ku Big Zone and Nansana there's what we call mutual understanding in between nti the way ngejo handlingamu promoter single jo njigina ku handlingamu Jacob okitegera Jacob nyizo kuwa amafuta ga mitwalo 10 nejjukira tulina akantu akatugatta nze naawe fena tubadde mu media ombereddewo nkubeereddewo kitegeera kiba kitegeeza nti no ne companies anyine Quebec Vision Group erina kickback jeza eri funds kiba kitegeeza nti buli muntu nange Jacob ndi brand nti waliwo ebintu byenkola nga ntukambikole byabwereere nga sijakira kumaca kutunia about money waze nga nkira kumaca kutunia nengamba ntino abantu bagenda kundaba batya olwabrandi yeri ndisazo chairman wabo na mwaye nekati abantu bansubira muki kangabe bursaries as a school fees kankire ku machanga bo ebintu ebiri nomo ebizeri abantu ekyo kikuwa achievement mu bantu baganda omuntu w'abantu ate muntu nakolagana kana ye newo noberanga nogamba agwe toza oliawo twala especially bebisinzinze okusumbuwa Michael Jackson bagaba miliyoni emu ya dola mitwala 5 aga dola ba Celine Dion irima beganyo ebintu ebimu engeri tubikola mukati ekyazoni blood I mean Becky mukazi mutuliyanga ku Rema level eyo naye replacement ennungi nnyo mulema kulema kubanga tulema yali afokasiye mwami we music kyekintu kijovala ajja kugamba nze mikisumizi kwange sigumukaka omuwulire oba omuwulira oba tomuwulira tomuwulira that statement it's very wrong eri weird too much eli too much sounding okuba tetegerekeka okitegeera katugobanga katonda kwambye akutadeko favor nga Chosen Becky abantu bakwagadde abantu bali kukusiima notandika okukola tokyayimba tokyayagala kola gwava wano gwadda wali gwagenda kudda ogenda okukera ku macho okulaba nga abantu bane somuntu balafu gwante bagamba Chosen Becky bwati bwali kasito tandika okuva mu tuluba ly'abantu abantu batandise okuteekako biasness aho tetujja mu bookinga bigwera mu mawulire aho tetujja muwasekuba Chosen Becky abadde ne story nti bamubookinga ogenda okuyimba ku mukolo ogumu showing up ate omulimu gwe showing up omulimu gwe kuyimba omulimu gwe ali akazindaalo without performance esaza Chosen Becky abadde afuna ku YouTube afuna mukwanjula afuna mukwanjula ali muserenga mmeka kati ali miliyoni nga 3 mukwanjula 3 kisinzira mu Kampala ayinza kuyimbira miliyoni 2 outside Kampala Masaka 3.4 kisinzira mu capacity engeri gyemu jago anikya nti n'aboogereziganya naye bano bamanager be abakwata booking simu zaabwe gwegendeze Lwamiti abakwata booking agent b'abayimbi abiyita bamanager PR yaabwe mufu ogera yes gundi
Sijani oyo akola kaliawo kaliawo kakogera bulungi then Juliana aina akwata simu Eddie ya mwana ni omulala gwe manyi ate ne Bebe cool si yekwatira Bebe cool ina chaliwe nga naye kati agenda agezaako mpola ayina mukwasaganya I think n'omulala abadde ayina ntale muganda abadde ayogera bulungi ate Dirisa washiba kisinzira mu capacity kijjo jiddemu waba kumanya ayinza okukwata obulungi na mawuli Jacob omukubira naye era still ola apira abwe akyabulamu omuntu ye muntu gojjakira kumanje mulimu abayimbi bojjokera kumanje okubire bamaneja bagambe tutuyimbirayo kubira lwamiti ajja kuyambako yimbire yeeyo naye kintu ekyo bakyalinga nnyo mu Haruna abo bayigo waliwo bekyalimu eyo tetugendayo good life yes katukubira bitone ajja kuyimbira ye katufe tetuyimba kyebayita PR ogenda otunia tugeze waliwo omuntu era ayagala kuleeta Celine Dion ne Enrique Iglesias oyo muyimbi ayimba Hero oyo kati omwami oyo bamuweza message Instagram na replying by email teyaddamu kintu noli agezako kuddamu mugamba teyaddamu kati kugera mu email booking agency wewe nabamuwa simu nagamba Uganda is it a country oba kibuga nogamba country eri mu East Africa capacity yayo erishi capacity tuina millions z'abantu kangamba abantu ogenda okukolera watugenda okukolera tugenda kukolera mu bifo bibiri tugenda kukolera Nambole ne Serena hotel nagamba Serena etuza abantu bameka Serena etuza ekingi nnyo abantu nga 8 tiketi yo gitunda sente meka tiketi yaffe tuyinza gitunda ku $10 ku Serena ate eri open place nagamba tiketi tuyinza gitwala ku $5 namugamba simu bubi kati tuba tugera kujje tugenda tuba tujjayo tukola charity shows kwa kati utunulya sente zammwe ziri wansi nnyo tesobola ku affordinga muyimbi kujje unless ng'omuyimbi either UN yemulese oba nga company y'amaanyi nga yemulese yo nemuwa sente yinakivaamu oba nga waliwo company yemulese ne South Africa mwe nemumugula ate okutulemu nga $10 abantu 20 nga kiri too much kati Uganda wajokera kuma kusanga era kuwadde time nakuwuliriza nakunnyonnyola yes omubulidde kati Uganda jokusanga omuntu nga ali makindi ng'omuyimbi ali makindi ng'ali awo kugundi awo ali bamutegese makindi ku papazi bamutegese emakindye kalenda bamutegese makindye ku dancers bamutegese makindye eno ewamitanda mu area emu ng'aliwo emirundi egyo kati value of brand eriruddawa teriwo that's why Juliana standing out is a one of a kind ajja kujja awantu ng'ali presenting her brand tamala gayimbayimba bintu byakisisirwe tobimuleetako okitegeera tosobola tojjakira macha musanga ng'ali makindi azunga n'akaswani k'ebende never even if mwava ati sikabiri waka tuli wano oludda tusange wano okitegeera PR matters most. I know. Engeri gy'oli presenting in yourself. Kati sawa zino lwamiti tokyali lwamiti oli. That's true story. Brand. Yeah. Olina okujja ku TV ng'oyambadde nga toyamitwalanga. Butereevu. Omuntu akulaga nti musajja akasajja kalaba ku TV naye kazitowa. Ng'otuuka ekiseera n'otandika okwamba okufaanana faani wo. Oba ogenze. Wallahi. Oba tokyali muyimbi. Abayimbi bagambe. Oba oliawo nga tutya. Kyokka ng'alina manager. Atogera kusanga manager naye alinga nga muyimbi 24/7 aba avuddeko aba akubiddwa enjogera tayina musajja atu yali kyaliwe mu struggle nafugika menga nga tumanyi gobera manager wange naye ebisalawo bingi muzimbi asalawo
si manager ebyo kugenda no tulina bingi Jacob na time tututte mbozi actually tugenda kutandika ekimeza kyaffe Jacob ona agenda kuba kibeerako kulwa mukaga mukamange tusaba busabi ojoso mesenze kuba kati oli musajja meya ate n'ebyokwogera okyali nabi nenga tumaliza waliwo akatalekeka bintu bingi nnyo ndi ojja kwogera ku CRK ennaku zino oli board member ekirala njagadde oyogere ku kya ebigenda maaso bigenda maaso of course kati oli meya nja ku opportunity abantu official bagenda naye wendi wano era ntambuza ekintu kyange bakasukidde naye bakasukidde bankasukidde basanze sigenda basanze sigenda nani si musajja go titiza walukaga akwagaza ki walukaga ngojja ebyobufuzi aina issues nawe zonna emabega omanyiza muntu abadde mu industry nga simalaga kuba biyimba I don't nze nina procedure yange simalaga kuba luyimba ate nze tuminkiriza n'obanga oyimbye nnyo ng'olimba lukute nga tolumpangako I don't, which is good. Principle. If you don't respect my job, if you don't respect my career, if you don't respect my journey, why should I respect your journey? True story. Kati walukaga ya ina bivye gamba nti muwana nezina time muwana na walukaga ate musajja mukulu okunsinga. Yeah, I know. Yani badde kati muze mwakitiba because akole the industry in Uganda. But mulimu ebintu byatalina okukola. Lwaki akuwalampa gw'omuwalampa? Yampalampa. Lesina budega buwalampa walukaga. I know. Yampalampa kati yage twali mu procedure ya kalulu. Twagenda iba blockings okuyingira. Katunda nyame nyingidde nvayo banangide ngamu wanguzi ayimiride bantu nzibi akalulu taina facts okuguba musango no mu Uganda okera kuma kyo kudda ku TV no ganda Jacob yabya akalulu nenkutwa mu kote nganda yakabya atya omanyise ne megazo ino kundiyirira nganzo omuntu oyo nenye linnya lyange okede kuma Uganda ekintu kyobante saa zino kati ngina kutandika kutika bintu okubera serious omuntu enazanyira ku linnya lyange I put you to court nemkono go segirinya naye oyo yena mukwasa katonda omanya kanumba emirundi esatu yasoka na numba kugwaba people power nga tinafuka noob nagamba abantu nga wenavumi bakadama nze ntwala abaana abawala wabweru okola ngamba omwana omuwala genda okole todependingira ku musajja katonda wabanga agambe relationship etekoze maybe osokuvaamu nolabirira omwana wo sitabuwa natola alabidde abaana be nga teyambiyeko mukazi wa musajja adenogu wadde nomunawo osobola nada ku Facebook oku nagaba simu zange abantu bajja tandika okunvuma ne bampemula ne bakola ki gogamba gotusinga ki ogamba tuli bakadamba gotusinga nga bavumanze nesika ntune omusajja nasoka namugoberera ku mirundi ena nga tamanyi tomugoberera ne muntu nga nomusajja ono namukola ki nesirika n'ekimba amazzi nowe ntuga mu kalulu mba ndi eyo namusanga ke wakiso samunyega namunyega bamaze okulangira ate nzimbi akalulu eno yakyogera adda ku page okwo nagamba Jacobo abya akalulu k'omuntu nze ndi wa nupu omugezi siri wa nupu musiru ostegeera nada ku Facebook sokoyako kati lwamiti nagamba Jacob oyo abya akalulu alangidde muntu waffe wa nupu ntino mwavu natandika okubba abantu sente abasaba sente musindike tugenda mu kooti ninga nti abantu alete DLR form ze nga nekigambo DLR form okimubuuza omugamba define the word DLR form bwaki DLR form bwaki tukera ku mache n'oleta ba agent bokuma DLR form zo lwamiti wesimbawo bwaki za muwendo nzijayo for the sake of nganalizo lwaki nzijayo sizijayo for the sake of purpose ndo nzira gensi that's not the nsibo eto inokola waliwo ekintu kiyitibwa amateeka jo bangenzi bangazetinga nga chairman webunamwaya kati ninda ki ekiddako tugende mu koti awo nja kufasanyuka nnyo nga ndidde ku sente zaabwe nandi bakugazetinga baddembe okutwala mu koti baganda